Mugamba mutya abaana abawala? Kansubire muli bulungi mwenna abaana abawala. Tuli ku channel yaffe ya YouTube eyitibwa Kyayiti. Olunaku olwaleero tutunuulire abaana abawala abeemazisa. Abaana abawala mulekerawo okwemazisa. Okwemazisa kibi nnyo nnyo nnyo. Ekigambo okwemazisa abaana abawala subira mukitegeera. Kambabulireyo obuzibu obumu obuli mu kwemazisa abaana abawala mwe bendiko. Bannange kintu kibi nnyo nnyo. Kati kasooke mbabulireyo ebintu nga bina ebibi oba bisatu. Buli bw'okola ekintu ekyo nga weemazisa muli obeera otta sisitemu yo. Ekisooka oggwebwako kye bayita obwagazi. Obwagazi bukuggwako buli bw'okola ekintu ekyo ebbanga eppanvu, buli bw'okola kye bayita okwemazisa. Mukitegeera nsuubira mu abaana abawala mwe benkyaliko. N'abalezi tujja balaba oluvannyuma naye kansooke mu abawala. Ekintu kino kikumalako obwagazi n'oba nga tokyayagala musajja yenna. Olw'ensonga buli wa omutuuka mu mukwano nga mugenda kwekola obeera olaba tonyumirwa, obeera olaba kyakkola ate gwe weekyekola gwasinga. Okitegeera obuzibu obuli mu ekyo ekintu. Otuuka essira n'oba nga omusajja takyayinza kukumazisa kukutuusa ku ntikko. Gw'oba tokyalina bwagazi, kikumalako obwagazi, kitta obusimu obuleetera omukyala okwagala. Nga n'omusajja n'owanaaba kukwatako oba tokuweeweeta nga tolina ky'okyukako olw'ensonga nti sisitemu yonna oba wagikyankalanya. Okitegeera? Kale nno n'olwekyo muve ku kintu kye bayita okwemazisa bannange. Owulira? Ekirala, buli obwemazisa n'ofulumya amazzi ago golaba gaba gafulumye gwe n'olowooza nti omaze. Amazzi ago gasigala mu mubiri. Amazzi gasigala mu mubiri omwo ne gabeera mu misuwa omwo nga tegaweddeeyo. Kuba tosobola geemalayo. Tosobola geemalayo nga weemazisa. Okisobola okgaggyayo gamalayo nga omusajja yakuzina nga muli mu mukwano n'omusajja. Naye gwe w'ogamba nti gwe weemazise gwe nga oli wekka tosobola kumalayo mazzi ago mu mubiri oba mu misuwa. Kuggyako agamu ne gasigalira mu misuwa. Kati olaba emisuwa egyo we gigenda okuzibikira otandika okulumizibwa mu mubiri gwo munda. Emisuwa gigenda kuzibikira otandika okulumizibwa, kikuleetera okulumizibwa omugongo. Buli kaseera ng'okaaba mugongo, okaaba amagumba gakuluma, kumbe ekizibu kyava ku sisitimu eri okwonooneka. Buli weemazisa amazzi gano obeera togamazeeyo, gaba gasigaddemu mu misuwa ne gizibikira. Okitegeera? Kigenda kutuuka ekiseera ng'otuuse okwagala okutandika okufumbirwa ng'olina omusajjawo nga buli waakuzina olumizibwa. Nga buli waakuzina bw'ati olumizibwa. Ng'olumizibwa munda mu lubuto, olumizibwa kuno kungulu. Olw'ensonga nti sisitemu oba ogyonoonye buli kaseera buli w'okuuta wali w'omutera okuuta kye bayita omusino. Buli kaseera buli w'obeera ogukuuta obeera ogukyusa. Tuuka essaawa ne guguba nga tegukyawulira kintu kyonna kigukoonako. Ng'omusajja ne waakola atya tojja kumuwulira. Obwagazi nga bwafaafagana dda. Kati n'olwekyo abaana abawala muve ku kigambo kye bayita okwemazisa. Sisitemu zammwe muzoonoona mu mubiri gwammwe. Omubiri gwammwe gugenda kufa ate wejjuse mu maaso eyo otuuka okugenda okufuna eddagala nga lya bbeeyi nga tojja kusobola ddikozesa. Kikusukkeko n'okugaana okutereera obeere bw'otyo ng'owooza kimuzi bannange. Sirina bwagazi. Abasajja bantama. Sagala kigambo kiyitibwa musajja. Niwe neebaka naye sinyumirwa. Okitegeera? Okumbe ensonga yava ku ekyo nti wagubaaguba dda wenna. Tokyalina bwagazi.
toyina mazzi oli mukalu, weebuuza lwaki ndi mukalu, kumbe n'otamanya nti ebbanga lyewamala nga weemazisa kyakuleetera obuzibu, kuba omuntu yenna talina bwagazi tosobola kufuna mazzi. Amazzi ago olina okuba ng'olina obwagazi ngebakwatako oyima, buli bw'oyima bw'oti omubiri gwo guba guweereza amazzi ago ne gafuluma n'osobola okufuna obwagazi. N'omusajja agenda okukuzina n'anyumirwa. Naye buli onaakola ekintu ekyo okwemazisa okumala ebbanga eddene, nkubulidde ogenda kuyisibwa bubi nnyo mubiri gwo, ogenda kulwalanga, ofune ebirwadde munda mu lubuto, owuza omubiri gukuluma, omugongo gunnuma nga teweetegeera, owuza buli banzina mpulira nnumizibwa, kumbe nga byonna ebizibu byava ku ki? Mu kwemazisa. Omuwulidde abaana abawala? Kati n'olwekyo okusobola okugenda mu maaso okwogera, osobola okumanya ebisingako awo ng'oyogedde ne kkojja. Ennamba ya kkojja, ennamba yange nze kennyini eri 077873401. Okitegedde? Ennamba yange yeeyo. Osobola okwogerako ne kkojja n'ennyongera okubuulira ate ebisingako awo ku WhatsApp. Ennamba eyo kweri osobola okuweereza eddoboozi n'obuuza ky'oyagala okumanya, okwongera okweyongera okumanya ku nsonga y'okwemazisa. Naye ng'ekintu ekyo kibi nnyo, mbadde mbasaba mu kikomye awo muleme kukyongera mu maaso.